Bwetabiddwako abakulu b'amasomero agali wansi w'omusingi gw'obukatuliki mu ssaza ly'Ekyengeza ssaako n'abakulu b'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Emityana era nga guyindidde ku ssomero lya Kyengeza Primary School. Ono mu kwogera kwe asabye abazadde okusiga eddiini mu baana ng'abatwala mu masomero agali ku musingi gw'eddiini kibasobozesa okukula nga batya Katonda. Oteeka ssente ziwera mu mwana wo y'insuwalensi yo. Polisi z'insuwalensi zaawukana. Kale ne birabiseera mu maaso kasita omwana asoma omweredde. Bitasiga ensigo ya ddiini mu baana nga tubatwala mu masomero agaffe ag'abakatuliki bajja kuvaayo nga bakola bbomu ezita abantu. Abamu ku bakuliddemu okubangula bannannyini masomero n'abazadde mubaddemu bwanamukulu w'ekigo ky'Ekyengeza Father Lazarus Kigundu ng'ono asabye abazadde okukwatagana n'abasomesa mu kubangula abaana ssaako okukubiriza abaana baabwe okuwa endobolo mu kkanisa. Endobolo bwe buvunaanyizibwa bwa buli mubatize kasaba kuyiwako amazzi okuyimiriza mu Ekereziyawo. Wano parish lwaki bannyonnyola nti abaana abato batandikira ku siringi 5 endobolo. Babakulira amasomero mu ssaza lino balaze obweraliikirivu eri abasomesa baba batawaanya nga beebulankanya ku mirimu ssaako n'abazadde abatayagala kuweerera baana. Tugenda kukola tutya naffe okulaba nti school management committee eneevaayo okulaba nti erondoola omukulu w'essomero okulaba nti buli kintu kyonna kitambula bulungi. Abangi nnyo tufunye abakulu b'amasomero abamu abakyamu naye abamu olw'okutusangayo nga tulina kye tumanyi simala gakukkiriza kuyingira woofiisi. Akuli ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Emityana Rovinsa Namigadde asabye bannannyini masomero okukola ebibiina by'obwegassi n'abazadde abali ku bukiiko bw'amasomero kibasobozesa okwongera ku mpeereza yaabwe. Omuzadde n'omusomesa mulina okutabagana mujje abaana byala ne mukola ekibiina kya ne mutandikira oyo faada mulaba tebava omukyala w'amayanja ayinza okusakayo n'agenda n'abagamba nti kati eri waliyo ekibiina kye n'abaleetera ejjanga. Farida Nakayiza ne John Bagenda, BBS Terefayina, Gambuuze.